Ekikola ku lwango kikola ne ku bebi waffe. Gwe Aisha nga mulina omukwano ne muzeeyi. Muzeeyi wange mwagala. Kakati muzeeyi ono bwe muba munyumya nga mwogera muko ng'abafumbo ye muli owulira alina pulaani sizza pulaaningira obulamu bwo oba temutukanga ku mwozeeyo bwekyo. Ntomulika eddoboozi lisobola okuba nga liyitamba eddoboozi lijja gaana okuyitamu eti kati yakugamba pulaaningira ki? Ekyo tetunnakituukako. Temunnakituukako. Abantu no balemedde ku kintu ky'okuzza ewammwe buli omu kyagamba abantu bonna abasinga bagamba kati omwana oyo basooke bamuzza ewaabwe atuule alusooke amala okwerowooza asooke amala okwetereeza biki kati omukazi bw'anaamulumba omukazi bw'anaamuyiira asidi ono yabadde agambye nti nkutwale otandike obbeera ewuwe yajja kulabirira kolere buli kimu wesonyiwe muzeeyi. Nedda nalayira mu bubi ne mu bulungi yabeera na muzeeyi wange. Tova wali muzeeyi. Nedda. Nga we nagambye muzeeyi wange mwagala nnyo. Siyinza kujja bwesigwe. Toyinza kumugyamu bwesigwe ofumbire muto. Ate wabanga alina ssente agenda kugula n'emmotoka. Nze laavu yange si ya ssente ya mwoyo. Jangu Aisha. Nkwanirizaako wano ku YouTube channel yange amannya Maggie as usual. Olwaleero tugenda kuba nga tulaba ku mukyalo ono Aisha. Abasinga tulaba story ye ne tunyumirwa ne tusigala nga tufa enseko era nga tulinda batwetere paati eziddako. Ne tutatunuulira bulamu bwa muwala ono nti buli mu matigga. Obulamu bwa Aisha buli mu matigga. Aisha ono yali mukozi oba yali housemaid. Mu kubeera housemaid munnange ate nabba omusajja eyalibaddenga mukama we oba nabba omusajja wa mukama we. Aisha n'abuukawo bw'atyo era nga kati bali mu bufumbo. Bwe kibanga omukyala yenna bw'awulira nti bbaawe ayinayo mujja we nga naye oyo mujja we gw'awulira tamulabangako tebabeerangako bonna, omukyala oyo n'awulira bubi era n'asobola okuba nti asobola okukola ekisoboka kyonna okulaba nti aggyawo obulamu oba akomya obulamu bwa mujja we gw'awulira bbaawe gwe yafuna. Kati njagala okubemu akafaananyi nga Aisha yali mukozi akadde kano tava ku social media abantu abakolako Aisha interview. Bannange Aisha yeetaaga okuba nti katagibwa mu kamera kubanga kati buli ekikwatagana ku bulamu bwa Aisha omukyalo oli akiraba era akimanya. Aisha nga kati bw'alina abantu abamuwaga oba abamuwa ku magezi oba abamubuulirirako n'omukyalo oli gwe yabbira omwami alina kati abalala era abamuyambako okumuwa siteepu eddako bamuwa amagezi. Ate omukyalo oli mukulu, Aisha mwana muto era Aisha waba ayogera byonna by'ayogera abyogeza buto kuba singa kati yagoba dda ne kamera oba okitegeera. So abantu abakola interview obulamu bw'omwana ono bongera kubuteeka mu matigga. Nze bwe ndaba omukyala asobola okukola Aisha ekikyamu. Aisha akadde kano ali lubuto. Abakyala bangi nnyo baluuzinga obulamu bwabwe mu kuzaala. So kati Aisha ali lubuto kyokka bamuteeka mu kamera tebamujja mu kamera. Nze ndabira ddala nga Aisha yeetaaga essaala. Aisha yeetaaga okubuulirirwa ennyo. Munzikiriza ate vidiyo ngikomye wano mubadde balabi balungi. Ngenda kusaba nga tonnaba kugenda weguba nga gwe mulundi gwo ogusoose okujjako ku channel yange ate beera nga bambi osubscribinga, like, comment and share. Kiyambako channel okuba nti ekula
ate era kiyambako ne vidiyo okuba nti zitambula. Musule bulungi, musiibe bulungi, buli omu wonna wonna w'osinzira okuba nti olaba vidiyo eno.